kakati personally emboozi esinga eri ku kaadi zino wammanga ebona ne kaadi emu eye Iganga municipality bam Lulenzi abadde meya abadde w'amaanyi ne kaadi teyagifunye netwalibwa erinnya lintawanya mutwe naye kaadi teyagikoze eki teyagifunye. Now abamu emboozi ezisinga za kaadi ziri ku kaadi eya Joyce Baagala. Abantu abamu waliwo okuteesa abamu okungi wabaddewo surprise. Abantu abamu baadde balowooza nti Joyce Baagala agenda kuddamu afune ki kaadi. Of course kaadi ya Walukaga abamu baginyumyako olw'ekirowoozo nabo bagikubaganyako ebirovu naye ekyamazima ground yabadde nayo. Kakati nze mu ndowooza yange oyo Mukisa Plus yafunye kaadi eya Joyce Baagala. Kunze wembanga ndi wakuratinga out of 10. Abagabye kaadi ngenda bawa 7.5. Abagabye. Yes. Kaadi eno ekyamazima etubanga tuli mu kwogera nga tukkiririza mu maanyi g'abantu. Bagiwadde obudde. Okuleka kunze. Baagala. Nyanzi. Baagala Nyanzi. Zahala ani omulala awo. Kakati ekyamazima nze mu ndowooze yange Baagala yadde alina okufuna kaadi. Kyonna ekyasinziddwako era ndowooza bawadde wini n'abakooba ndowooza yange. Naye ate wabanga mbadde 7.5 soya kudawutinga ebyafise balina ensonga zaabwe babikoze bwe batyo. Njagala kulooza nti adde alina okufuna kaadi. Fred Center Munyanzi kaadi yeetabudde abantu but mu kisanja kino National Unity Platform ebizibu byesinze okufuna bitambulira around royalty. Kituufu. Ontegedde bulungi. Era royalty ye yasazeewo ku kaadi eyo. Era nga tugenda okumaliriza be bamye kaadi kati namusajja wange batawadde kaadi Sure Man Segawa Mubende municipality tebamuwadde kaadi. Oba okitegeera lowooza no beerabidde mbateekama bamwerabidde wa Entebbe municipality kaadi bagiwadde Nabatta. Sure Man tebamuwadde kaadi but emyaka 5 gino ogiraba girabikanga emingi nga bakumye kaadi. Naye muganda ngeri gye giddukamu ate ng'ozino weesimbawo n'otawangula togimanyi. Luli Roy yajja ne yeesimbawo ne batamuwa kaadi ne bagiwa kazi we Bashir. Ekyamazima constituency ayinza okwemaze almost emyaka 3 nga talina mbaka waaki. Singa Roy yasigala ku ground n'atanyiiga twandituuse okugaba kaadi nga tewali tumanyi. Oba okitegeera bulungi. Naye he also came back later. However emikisa mingi kwaba batali basanyufu okusayidinga nani ne Roy. Naye kaadi ojjasanga nga abanup Nyanzi yabadde ali favorite lwansonga nti they want to get royal people. Kaadi endala gye nalabyemu nze yanshookinze yeyombako omukyala ow'Ebutambala. So Butambala ow'Ebukoma Nsimbi. Oba okutegedde bulungi awo nawo wabaddewo shooka but bw'otunuulira no naye bamukubya akalulu ye Dr. Bamukubya akalulu oyo naye bagimuggyeko ono mubaka omukyala ow'Ebutambala kaadi yagifunye. Ono yono yali ataddeyo omukono ogw'okuimpeachinga Honorable Mpuuga n'amala n'agugjayo. Era ekyo kyaleeta abantu bangi over abantu nga 7 bamwesimbako. But okusinziira kugava ku ground Butambala ekyali ya DP. Si we Butambala. Bukama Nsimbi ekyali ya DP. Ate ono ayinza okuba yakyali nnyo mu mirandira egyo. Balabala bangi bamwesimbyeko naye bonna bakyali banafuba omugeraageranya nani? No. Kaadi endala ze nalabyeko era nazo era alina okwegendereza ye katikamu. Imaamu wa Parliament mu South constituency ye 50-50 okusinziira ku kiriyo nti era n'abamwesimbyeko baki banafu. So nze mu ndowooza yange they trade. Era ogenda kusanganga abasinga ku ground
abasinga ekisooka ba incumbent abasinga basobodde okuritaininga kaadi zaabwe kyendowooza nti nakyo kyabuvunaanyizibwa kale Zahara badde omwogerako ki Zahara actually kaadi ya Shamimu nebekobya ku kaadi bingi atobudde kugenda kaadi ya Shamimu kyekimu kubiraga nti no ground ekola ensonga lwaki Zahara balina obbanga bamuwadde constituency eyina okubanga yali ayitiddwa okutwala Kampala n'atuuka e Kampala Shamimu n'alaalira ne basibagana Shamimu n'alaalira Shamimu abadde w'amanyi Shamimu alina abantu baagala Shamimu ne Zahara she nga understands how bamwagala to play cards oba ntegedde bulungi kakati Shamimu bw'alaalira nga Zahara tomasosola malaga mu ki gamujjawo ng'ate naye alina ground ate nga ne gye yava mu west ewa west gye yava mu west waliwo abantu basatu kuliko Faruku Ntege kuliko Musiri ne Alan Sewanyana kirabika nga pati teri willing kuwa Alan ki Sewanyana kumuzaayo ate nga Faruku Ntege ne Musiri bali 50 kwe kukwata Zahara ne bamuzaayo gye yakola ki Java ne bamuwa kaadi ewaffe Ssaabagabo Sserukenya bamuddiza kaadi tukuyozayoza Sserukenya naye bannange teesaako wayo zirumye ekimala ye mulungi we mufirwa tenti azireeta ambulance weziri yeesibira ebyuma naye wekituuka mu kuteesa n'okuteesa kola ki oba tumuzze ku 3 twagala omubaka omulungi mu service delivery kubanga era Ssaabagabo twabonaabona n'abateesa naye akati tukisanje ekiddako n'okuteesa kola ki ateese toluma bulumi buki tuwe kyolowooza waawa kusanyusiza waawa awakumazeemu amanyi saawa akunyizizza mwejjemu obwo bwanna kyemalira waawa akusanyusiza omuntu alina eddembe lyekunyiiga nze omanyi bwe mpulira kubaagala naye ate sinze ensalawo ku namba yaffe ya WhatsApp kola obudde butono nnyo tusobola okufuna abantu bangi